Enkya ya leero abaazirwanako mu kibiina kya NRM bakedde okuba akalulu k'akamyufu okusalawo ku ani aneesimbawo okubakiikirira ku mutendera ogwa disitulikiti ng'olwaleero okulonda kubadde Gayaza. Okusinziira ku RCC w'e Gayaza Deborah Nabukeera, ategeezezza nti baakutandika n'akiikirira abavubuka ku mutendera gw'obwa chairperson. Ebibinja ebirala ebirina okulonda akakiiko kano byalondebwa ku Lwokutaano naye ne tufuna ensonga eziteebereka ne tuwalirizibwa okwongezaayo okutuusa olwaleero ku Sande. So olwaleero abavubuka bali mu kulondebwa ba workers ne ba entrepreneurs. Wabula wakati mu kutegeka okulonda, waliwo abamu ku bantu abalabiddwako ku geeti ewategekeddwa okulonda kuno nga beekalakaasa olw'okugaanibwa okuyingira munda. Wano abamu we balagidde ebiwandiiko by'omu ku babadde bazze okulonda ku kakiiko k'abavubuka, wabula ng'ebimukwatako biraga nti yazaalibwa mu myaka gya 7. Chairman yekka yalonda ate ng'abasinga myaka mikadde. Evidence tuzirina. Nze nabagamba eno ensonga nga tekolebwa. Mugiraba. Kuno okulonda tekujja kubaawo. Omusajja wuuno bamuzaala 1982. Obugasaamu nga chairman w'abavubuka North Bay. Omusajja muzeeyi bwe bamukwata ku petition n'agenda n'afojalinga endagamuntu n'agireeta nga ya 85. Wabula ye RCC Nabukenya agambye nti gubadde mulimu gw'abakuumi okulaba nga tewali bumenyi bw'amateeka bukolebwa nga bwe buzze bubaawo mu kulonda okumu. At the gate, some members were not allowed to come in simply because they are not voters. At this stage, at the district stage level, we normally have known voters. These are people that have been voted from the zonal level, parish level, sub-county level. They're the ones that elect the district level. So because we want it to be peaceful, we do not want other people who are not here to vote or to be voted for to come and intervene. Ono era ategeezezza ng'okulonda kuno bwe kugenda okubeera okw'amazima n'obwenkanya.